omuvubuka n'alokagamba nti singa Haji Kakiika yali amanyi, singa Kabushenga yali amanyi, singa gundi yali amanyi, singa gundi yali amanyi ne bajoyininga stock exchange, singa batagga nnyo. Bannange abavubuka abato mumanyi ddala ekitumezesa ebiwalaata ffenna abalina ssente. I want you to check the average age of billionaires. Kati hair transplant yebayambyeko nze ekyange kikiro nze ekyange sikikweka. Ekitumezesa ebiwalaata kulowooza takulangamu. N'otunuulira omwana omuto ng'akubuulira nga bw'odira family business ogendo otandika ogitradinga ku stock exchange. Amanyi implication ekirimu. Amanyi objectives za organization yo. Some of us want to keep our businesses in our family enterprise. Ne mu America gye bali. A very typical example is Trump, the US president. It's a family business, the Trump empire. Lwaki Trump is floating under shares on the New York Stock Exchange? So bannange mubeere nga beegendereza nga muyingira mu bintu bino. Please, temuggwerangamu nnyo naddala nga muwa amagezi ku kintu ky'otanneekakasa. Temutwangayo, people want to overkill. Alina explanation egyayagala naye n'alowooza nti alina okusooka okumala okutta buli kintu kyonna kyonna ekimuliraanyeewo. Asobola okuemphasizinga point ye. Haji Kakiika bw'ogamba nti singa yali amanyi stock exchange kaakulageeko kati. Bino byafulumidde eggulo mu mawulire. Eno New Vision. An advertiser supplement ya Bank of Uganda. SCF feels Kakiika's diary empire. Ekitongole kya SCF kyayamba Kakiika n'abiwudinga empire. Ne boogera ekitongole kino kyennyini kyekyeyogeredde sinze nabitaddemu. Ne kyogera ne kigamba nti omusajja ono twamusanga alina liters 8 ne tumusaba tumuwe ssente ayongere mu mata. Eggwanga lino lisobole okuba n'ente ez'amata. Naye ne bampa emyaka 2 nga tosasula loan ne bagamba bw'oba ozzaayo ku 8%. Naye obwo bwali pocket change nabusasulira omwaka gumu. Ku mwaka ogwokubiri nga bansimbye 2 nensasulira omwaka gumu. Ku mwaka ogwokusatu ne bansimbye 3. Awo we nalwamuuko okwo kuba nali njagala kitayiminge n'emyaka gyange egy'obukulu. Noono bukedde waggulo. Bukedde wuuyo. Ensimbi ze neewola mu SCF zintadde ku map Kakiika. Bino sinze nabitadde mawulire. Eno Bank of Uganda. Bank of Uganda ye issuing treasury bonds ne treasury bills. Ye issuing obo products, financial products bwe mugula. Bwe malo okubuyissuinga bu products obo. Neeroka ebuleeta ffe gye tuli. Mwe mubugula ne bawa interest rate ne mufunamu 14-16%. Sente bwe malo ziba kuŋŋaanyaamu. Olw'okuba eplaningire eggwanga neegamba ba-investor abalina impact ku economy beebaluwa. Nze siteekangamu application. Nze bandeetera foomu mu ofiisi yange wano. Kati olwaleero bwe ntunuuliddeeko abantu abampeereza bu clip obwa debate oyo ng'agamba Kakiika genda otunde. Ne mugamba nti omwana oyo akimanyi nti ffe capital bamutuleetera buleetezi nga tetumaze genda ku stock exchange. As long as you are involved into a productive engagement, I think abalabi bange olwaleero mufuneemu ekyokuyiga kino topapiriranga ku buli kintu ekipya kye bakuleetedde. Munno omulabi asuubudde kino akifunamu naawe n'oyanguyiza n'okipapirira. Ono ayayingidde kulunda n'okupapirira. Eriyo abantu abali solid kati nga bwe mulabyawo mu mawulire. Ago mawulire ga ggwanga sinze nabitaddemu. Gulo yesterday 30th September. Naye nga eggwanga balinnyonnyodde nti ono omusajja twamuwa ssente ayongere mu kukola amata. Kati kiki ekinneetaagisa wano okugenda okufloatinga shares ku stock exchange nga ssente bazimpa ne zinnemerawo. N'ekisembayo muyige eyo kino. Muyige eyo nti
omanyanga okwepimira. Mohamed Kakiika wadde bamuwadde ofaleta ya miliyoni 6 yaziganye. Bw'otuukanga myaka 5 reduce the loan portfolios. Tosaanye kubanga okyewola ku myaka 6. Amabanja gajja kusuffocatinga kuba amaanyi n'obwongo bigenda bikendeerako. Zezo empires ezifuna obuzibu ku bantu abeewolera at their later stage. Sigambye nti tetujja kuddamu kwewola. Abaana bange be bali kikola but under their own terms. Nze maze okunyikiza ekintu ebigenda okuddirira biba byange kyekyo